oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate ku Bokati TV olunaku olwaleero. Ansuubira nti buli kimu kye weetaaga obeera kwegwera mpozi ng'ate okifuna oba okifunye. Nze Sula Ssenyonga ate nga mpozi tuli mu bbanga ery'okubeera mpozi nga tuyitamu mu mwaka mpola. Allah bawadde ebirungi mubeere nga mumwebaza ate batasobodde bifuna. I think namwe mubeere nga ate simuwongera okusaba abeere nga abibawa. Bingi ebize bibaawo ku sayidi ya Mwami Kyagulanyi, muzze mu biraba. Bobi Wine mwaka guno gonna azze nga agutambulira mu bintu ebyenjawulo. Uyo agenze mu kooti kuddayo ku reportinga, uyo agenze kushoweza South Africa, uyo afunye awards, uyo afunye buli kimu atabadde mu America, wayo nayo mugize mu followinga. Wabula nga tetunnamalako mwaka ye ayagadde mpozi atasulewo obubaka obuyozayoza bannayuganda okubeera mpozi at least nga mumuwagira n'okubeera nga mumukkiririzaamu ng'omukulembeze wammwe, era bw'atyo obubaka bwe n'abeera mpozi nga abuyisa wano ku mukutu guno musobole okubeera nga mugufuna bulungi nnyo. Abaagaliza omwaka omulungi omujja ne guno omugumaleko obulungi nnyo. Katufune akavidiyo k'omukulu ono. Omukulembeze Yo, Lunabe Music. Nyimbye Big Uganda. up yourself. Nyimbye Uganda. Newa numusana ngakutukubye Tukyukemu. tuberenga ba artist Nyimba yo. tubiddemu mu Jamaica naye bosooka. Bana abantu mbere ne bakutumira je nyimbira tulabira omukulembeze koze nyamu balabira sina bingi byenkwagaza okuleka abantu baagaliza omwaka Mwaka guno gubadde gwa mbiri gwo naye tugumazeeko alhamdulillah. Abantu bafunye ndagamuntu bafunye twabakubiriza juzi bagenze ne bakebera ne mukalala bakebera so buli kimu kyakabi lenga nsanyuse nnyo kuba ku mufunye tanabika era simu eno kati mbakulisa omwaka guno mwena abafunye ebizibu Katonda jabayamba tubivunuka ate mu ngeri esingako abafunye ebirungi tumwebaze tukumaze kola zimanjagalo bagaliza omwaka ogujja ogw'ebisima ndi munnabuddu kasukali lukano zekanatera na kubate manyota nsebiri ebyawalukaga ebyakozi mwena muri bebuddu abana bebuddu zendi webuddu je nkumirewa omwana jamanye kuba jetonya amina abana bebuddu banange mwena muri bakabi abana begomba abana abekoki abana bekoki abana singa masaza gonna banange no tubatumirako mu ggwanga yonna gye muli tubagala nnyo mubeeremu temupowa. Okay, bwotyo oyo abadde omukulu Mwami Kyagulanyi Honorable Bobi Wine okuva eri mpozi mu Kyaddondo ya East abaagaliza omwaka omulungi ompozi omujja. Netugwa ate wano wetugwiridde ku Mwami Edward II ono Vice President wa Uganda mu Cabinet Reshuffle era yabadde era yakomyeyo bamuziza mpozi ate ne bazeyi banne wano yabadde mpozi ate ku popo ng'anyumirwamu ng'asala ku dansi abalaga nti nabo baaliwo ebiseera ebyo nga ndowooza olaba n'omwami amuyimbiramu omukulu oyo amuyimbiramuko akayimba era obalaba emyaka gye gimu omusajja muzeyizeyi kitegeeza nti ebintu ebimugendedde bubi mudigize mulungi nnyo wadde nga gyadigirira abeerayo yekka. Njagala wetegeeze bulungi ka vidiyo k'omukulu ono waliwo n'omusajja yasituse ono asituse n'agamba sipiika byozina nedda endage tova ku Bokati TV sigala mpozi ngate okyatulaba bulungi nnyo. Subscribinga channel yaffe ate n'okubeera mpozi ngo likinga wano commentinga bye tubeera tutaddeyo.